Torch esinga okwaka munsi yonna ewuniikiriza anti ekitangaala kyayo kisobola okusiika bulungi eggi ne lijja bulungi. Mu ngeri emu ekitangaala kya Torch eno kisobola okukoleeza empapula ne zikwata omuliro. Taseguka ndikuviire ku ntono. Tuli ku CBS FM UG omukutu omutongole ogwa Chabasa Fama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizzaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo. Ate gwe munaffe atanaba kusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge. Waliwo ekigambo personalize bw'onookikoonamu kigendanga kutemyako buli lwe tubaako gye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Ate gwe munaffe agabanako n'omulala nkwebaza byansusso. Mu ngeri yemu munaffe bw'oba ng'onyumiddwa bye tukola tukusaba okooneko mu kigalo awo like. Mu ngeri yemu otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nze Emi April Nakawombe era nga watali kumala budde tusimbudde. Ono tekinologiya watuuse atuvuga sipiidi. Abasajja bakoze tooki esinga okwaka munsi yonna era ng'eno ekitangaala kyayo kiwuniikiriza anti kisobola okusiika amagi negajja. Mu ngeri yemu kisobola okukoleeza empapula ne zikwata omuliro. Era munaffe Munnayuganda wenjogerera bino funa akakebe otandika okusonda ssente ez'okwegulira tooki eno anti egula ssente za Uganda $7,889.75. Ezo nno mu ssente za America $1,199. Tooki eyogerwako ekoleddwa aba Wicked Laser era ng'eno ya mutindo ddala. Wamma ggwe nga bw'olaba ekitangaala kyayo tolema kwewuunya obukugu n'obuyiiya mu magezi gano aga tekinologiya. Tooki eno ekoleddwa ng'erina ennimi z'omuliro eziwerera ddala 10 kirambirira era nga zino zisobolera ddala bulungi okukuba ekitangaala ne kyolekera mu buwanvu bwa fuuti 5,308. Okumanya tooki eno ewuniikiriza kubanga n'abagikoze mu kaseera kano tebakikkiriza nti magezi gaabwe, kubanga osobola okuteekako tooki eno n'ogitereza bulungi wansi ng'ekinsuti kyayo kitunudde ku ttaka, bw'otyo n'ofuna esseppiki n'ogiwummuzaako n'oyiwamu bulungi kabutoko n'otandika okusiika eggi ng'okozesa ekitangaala kya tooki eno ate nga teri ku masannyalaze wabula nga lyanda lyayo. Bw'otyo n'otandika okusiika bulungi eggi lyo era ne lijja bulungi. Kale nno ago ge maanyi ag'ekitangaala ekikuba tooki eno ng'era kino kyekola tekinnabaawo mu nsi yonna. Mu ngeri yemu ekitangaala kya tooki eno osobola okukikwata bw'otyo n'otandika okukoleeza empapula ne zijja omuliro. Kale katugambe singa obeera n'empapula zo z'oyagala okucomeka naye nga toyina kabiriiti, osobola okukozesa ekitangaala kya tooki eno bw'otyo n'ocomeka empapula zino, oba katugambe n'oziteekera omuliro ne zibengeya ne ziggwaawo. Wabula abakugu balabudde ti ekitangaala kya tooki eno bw'oba okikozesa okugeza mu kwokya empapula oba mu kufumba nga bw'olaba mu katambi awo olina okwambala gilavuzi kubanga kyokya. Wabula abakugu mu ngeri emu bagamba nti ettooki eno ya bbeeyi nga bwe nakugambye kyegula ssente za dola za America 1,909 nga ze ssente za Uganda $75,897. Era ttooki eno abagikoze bagamba tekigifuula okubeera ey'ebbeeyi y'ensonga nti omuliro gwayo tegulwako nnyo, nga bagamba kyeryanda bwe liba likyajingiddwa bulungi. Tooki eno ekitangaala kyayo kiwangaala wakati w'eddakiika 5 n'eddakiika 10. Tooki eno mu ngeri emu osobola okugikozesa okukyajinga amasimu olw'eryanda lyayo oba giyite battery eyakoleddwa nga ngumu ddala. Tooki eno wabula esinga kukozesebwa bweru. Kale katugambe gitekozesebwa nnyo munda, ekozesebwa nnyo ku mirimu egy'ebweru, okugeza ekozesebwa nnyo eri abavubi mu budde obw'ekiro, ekozesebwa mu binnya ebiwanvu, ekozesebwa eri abalinnya ensozi naddala mu budde obw'ekiro, ekozesebwa mu kuyigga oba katugambe ekozesebwa abayizzi naddala mu budde obw'ekiro oba nga bali mu bibira eyo awakutte enzikiza, ekozesebwa mu kudduka okw'ekiro, ekozesebwa mu kuwalampa ensozi n'emirimu emirala mingi egy'ebweru.
88.8 CBS FM.